Inkuleetedde highlights ne best moments ezabaddewo ku concert ya Sheebah Karungi ngenda gikuba no mufulu nga we nakusuubiza. On top of that tugenda gisembyayo n'ateeberezebwa okubeera bba wa Sheebah Karungi oba oyo eyamufunisa olubuto kubanga ne ku concert yabaddewo. Sheebah Karungi yeetegekera bulungi nnyo concert yeeno era ng'abawagizi be yabawadde essanyu eriteebereka oluvannyuma lw'okwambala costume naddala ezo eziragira ddala kikyali nti mukyala kituufu ali lubuto. Mu stories zange ziyiseeko emabega nakunnyonnyodde lwaki Sheebah yakoze concert eno neera oluvannyuma lwa zi extra we ziba nga gyeziri Sheebah Karungi togenda kuddamu kubeera ng'omulaba ku stage ezo zonna eza Christmas eza biki olusooka Sheebah Karungi oyinza obutamulaba naddala wanaaba ng'amaze okubeera nga azaala naye wabeera atannaba kubeera ng'azaala ayinza oziperforminga. However Sheebah Karungi ya announcinze mbu agenda takinga leave oba agenda mu break ya music naye nakikunnyonnyodde neera mu stories zange eziyiseewo nti ekitegeeza muni ya Sheebah Karungi agenda beera takyayimba nti oba alekeddeawo okuyimba wabula kitegeeza nti Sheebah Karungi agenda beera ali mu process ya motherhood oba y'okukuza omwana we mwogwo omwaka ogumu oba omwaka ogumu n'ekitundu gwe yatuwadde. Sheebah Karungi musuubira okukomawo ku stage mu 2026 si 2025 yenna togenda kubeera ng'omulabako wantu wonna wabula 2026 Sheebah Karungi ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akomawo ku stage. Ekyo tekitegeeza mu Sheebah Karungi agenda beera takyareleasinga nnyimba. Nakutegeezeza ne nkugamba nti Sheebah Karungi ya recordinga dda ennyimba ze ziri full packaged neera nga ne video ezimu yamala dda okubeera nga azishootinga. So muguno eno omwaka temugenda kufa nnyonta ya Sheebah Karungi temugenda beera nga mukyawulirayo akayimba ke konna n'akamu nedda ennyimba mugenda ziwulirira dda neera wanaakomerawo mu 2026 agenda beera nga azze okwesimbawo agenda sobola bulungi nnyo okubeera ng'ayimirizaawo concert ye endala eneebemuwelukaminga okomawo mu kisaawe ky'okuyimba oluvannyuma lw'okubeera nti abadde maama ebbanga eryo lyonna ery'omwaka ogumu omwana we agenda sooka amuwe time akule paka ku mwaka gumu then Sheebah Karungi alyoka akomewo ku stage. Byonna tumusabira Mukama Katonda bisobola okubeera nga bigenda bulungi. Wano ku SMX Media kankusaba subscribing ongene notification bell tojja kwera nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo azze okubeera ng'akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya ssente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.